ekiseera kitambudde, Mukama yayogera akyayogera. Tulina ebigambo bye tuwulidde Katonda ng'ayogera ku ggwanga lino ebitali bya kubuusabuusa, ng'ate ebigambo ebyo byakutuukirizibwa ku bulamu bwaffe nga Bannayuganda, kubanga ekigambo Uganda kitegeeza abantu ababeera mu Uganda. Sindiga na mbuzi na ttaka byokka nedda, bikola amakulu nga bituukiridde ku Bannayuganda, ku bantu. Kale nno gwe Munnayuganda ampuliza munnange, kino kye nkusaba, tolinda kulaba nga munno ayimiridde okusaba oba ng'akola ekintu naawe n'olyoka n'ogamba nti nga bw'akikoze n'akikola. Nedda. Simyoni wakati eggwanga lya Isirayiri nga teryetegese, titadde mutima ku kigambo Isaaya kye yalagula n'okuzaalibwa kwa Kristo, nga n'ab'amadiini bonna tekuli afuddeyo, ye yakaabiriranga Mukama n'okulindirira olw'ekigambo kye yawulira ku Isirayiri ng'eggwanga lyonna. Muyinza okulowooza nti yali omu Simyoni. Nedda, waaliyo omulala. Katumusome. Bikula Luka essula ya 2 va ku lunyiriri lwa 36 okome ku lwa 38. Tandise okusoma. Awo waaliwo Ana, nabbi omukazi, omuwala wa Fanueri ow'oku kika kya Aseri. Yali yakamala emyaka mingi, yabeera ne bba emyaka 7 okuva mu buto bwe, naye yali namwandu nga yakamala emyaka 84. Wulira, ataavanga mu yeekaalu ng'asinza n'okusiibanga n'okwegayiriranga ekiro n'emisana. Oyo bwe yajja mu kiseera ekyo ne yeebaza Katonda n'abuulira ebigambo bye eri bonna abaali balindirira okununulibwa kwa Yerusaalemi. Mmwe musuubira oba mulowooza ebyo ebigambo bye yabuulirira abaali balindirira okununulibwa kwa Isirayiri, Norwegi okumanja okwo yakugjawa? Mu kusinza okwo n'okusaba n'okwegayirira yasinziranga ku ki? Ku bigambo oba obubaka Katonda bwe yatumanga bannabbi ba Isaaya, Bezekeri, ba Yeremiya n'abalala babyogere eri abaana ba Isirayiri okweteekateeka n'okuteekateeka emitima gyabwe nti Mukama agenda kweyubulira mu ggwanga lyabwe ng'ajjira mu kigere eky'omuntu mu linnya erya Kristo. Kyentegeeza nga Katonda atumiddwa Kristo era ng'azze okweyogera yennyini n'abantu be okubawa essuubi nti waliwo obulamu obulala ng'ovudde mu buno obw'ensi, nga bw'atyo Kristo bwe yabuvaamu n'agenda mu ggulu n'okutuukiriza enteekateeka ze ku nsi wakati ng'akolera mu baana b'abantu, kubanga yatuyigiriza n'ensaba, essaala ey'okusaba, Matayo 6 tandika ku nnyiriri 9 omuli statement egamba nti obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Ebigambo byonna ebyayogerwa Simyoni ne nnabbi Ana byali binnyonnyola Yesu nga bw'azze okusimba obwakabaka bwa Mukama obufugira mu ggulu bufugire ku nsi. Obukakafu bw'ebyo tubijja mu kigambo ekiri mu Isaaya 62 onyirwa 6 n'omusanvu. Wulira, ntadde abakuumi ku bbugwewo gwe Yerusaalemi tebalisirika n'akatono emisana n'ekiro. Mmwe abajjukiza ba Mukama temuwummulanga kumujjukiza ki? Ekibuuzo kiri kumujjukiza ki? Kumujjukiza bisuubizo. Bisuubizo ki? Byakufuula ggwanga oba abantu ettendo amakulu nga mu ggulu ekitiibwa kya Mukama bwe kirabisibwa, era nga bwali ettendo mu ggulu ne ku nsi abeera ettendo. Abaana b'abantu mu mubiri bakirabeko, beewuunye basinze Katonda akolera wakati mu baana b'abantu. Olw'omusanvu, so temumuganyanga kuwummula okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okuba ettendo mu nsi. Ndowooza muwulidde nti okwegayirira kwonna obutaganya Katonda kuwummula, naffe obutawummula, ekyo kye kireetera Katonda okufuula eggwanga lyaffe ettendo nga bwe yasuubiza Isirayiri nga nabbi ayogera nti kasa temumuganye kuwummula, ne mumujjukiza ne mumutegeeza nti wasuubiza, agenda kufuula eggwanga lyammwe ettendo. Amakulu ebigambo bye yajja ayogera ng'abasuubiza
ku kinoomu ku lw'eggwanga ne ku lw'ebitundu agenda bikola. Ebyo byagenda okukola oba byanakola bibabeerera ekitiibwa ebitenderezebwa nga Katonda afugira wakati mu baana b'abantu. Kale nno abantu benjogeddeko ababiri abo, Simyoni ne Nabbi Ana, Bayibuli bewaako obujulizi, be baayimirira ku bisenge bya Yerusaalemi. Mukama n'abawulira n'azaaza Kristo. Newankubadde eggwanga lyagaana okwambala ekyambalo ky'ebigambo bya Katonda eriryo, naye ababiri abo Bayibuli etukakasa nti Simyoni yayambala ekyambalo ky'ebigambo ebyo eby'okulaba ku Kristo agenda okubeera omusana eri amawanga. Era bwe kityo ne Nabbi Ana yayambala ekyambalo ky'ekigambo kya Katonda eri eggwanga lya Isirayiri. Y'ensonga lwaki Ana yasobola okubuulira ebigambo bye eri abo bonna abaali balindirira okununulira kwa Isirayiri. Yabijjawa kubanga yabeera mu maaso ga Mukama ng'amukaabirira nga Katonda buli kigambo yakyogera ku Isirayiri. Kale nno gwe owooluganda awulira eddoboozi lino, Mukama akkiriza oliwulire nga erya kimuli, naye nga lyogera ebigambo bya Mukama era nga likuzuukusa ffe okutambula nga tweteeseteese Mukama akyalira eggwanga lyaffe nga tumulindiridde. Mu bubaka obwayita bwe nagabana nammwe nayogera ku mulamwa, ekyambalo oba omunagiro, n'endaga abaana ba Isirayiri engeri gye baayambala ekyambalo ekyokuva ate ne bakyeyambula, kubanga tetusobola kutegeera bulungi bwe tuyinza kukola nsobi bwe tuba nga tetuyigidde ku ggwanga lya Isirayiri. Era nabagamba nti nze ekigendererwa ky'obubaka bwe ngabana nammwe kwe kubanga tutambula ng'emitima gyaffe n'emmeme zaffe nga nzukufu, nga tuli bazukufu eri okuteesa kwa Mukama Katonda oba okuyaayana kw'alina eri eggwanga lino okulaba nga ligolokoka, nga tukwata ekigambo kye. Ffenna eggwanga tutambule nga tuli ku mulamwa gumu, nga tumanyi twayitibwa olw'omulimu ogw'okuteekateeka amawanga olw'okudda kwa Kristo okwokubiri, oba ffenna okutambula nga tukimanyi tuli bakabona ba Mukama okuyimirira wakati we n'amawanga olw'okuteekateeka ensi yonna olwo Yesu akomewo okutwala ekkanisa eteriko bbala wadde lufunyiro. Era gwe ampuliriza, era gwe tuzze tutambulira awamu nga buli lwengabana ebigambo bino, Mukama akukkiririzaamu era akwesigamako okwogera ebigambo ebizuukusa bannayuganda banno. Eyo eddoboozi ly'ebigambo bino byengabana nammwe gye tutasobola bituusa, naye nga gw'otuukayo osobole okuzuukusa bannayuganda banno n'okubakuuma nga bazuukufu ku ekyo Mukama ky'ateekateeka okukola mu ggwanga lyaffe mu biro bino. Okusinziira ku bubaka bwe nagabana nammwe era ne mbasuubiza nga bwe nkikoze olwaleero, ti omulundi oguddako ŋŋenda kwogera ku Uganda nga naffe abamu mu ffe bwe bamaze okwambala ekyambalo okusinziira ku kigambo kya Mukama ky'azze ayogera ku ggwanga lino. Era nzikiriza okusinziira ku bubaka bwe nagabana ku Isirayiri n'ebyawandiikibwa nga omwotukuvu bwe yanyamba okubinnyonnyola, nzikiriza kigenda kubeerera kyangu okumanya n'okwegendereza nti naffe tusobola okweyambula ekyambalo, oba omubi asobola otuzannyira ku bwongo oba okulimba emitima gyaffe ne tweyambula ekyambalo, naffe ne tutabeera banjawulo nga bwe kyali ku baana ba Isirayiri ngamba baafira mu ddungu. Kati nsaba bwe nti omuntu yenna bw'onooba ofunye ku bubaka buno bwokka, saba anaabukuwa akuwe na buli obwasoose, kubanga buli bukuyamba okutegeera buno obwokubiri bw'ofunye. Mu kunnyonnyola nkozesa ekigambo kyambalo naye nakinnyonnyola bwe nti nabagamba nti abaana ba Isirayiri nga bali e Misiri bakola emirimu egy'obuddu emigugu gy'Abamisiri, baali tebakimanyi nti balina Katonda ow'amaanyi abalinako puroguramu. Ne Musa yajja okubakima oba bakulembera gye yali nga tamanyi,
naye aba alina waali ng'alina ebisibo by'alunda Mukama amweraga abaako ebigambo by'amugamba. Ebigambo Mukama bye yagamba Musa byamukyusa n'ayambala ekintu ekirala kyempita ekyambalo. Kye yayambala kyasangula byonna bye yali amanyidde n'obulamu obutanassuubi. Era ebigambo bya ebimu bye baamutuma abitwalira abaana ba Isirayiri abali e Misiri. Kasita baabiwulira, Mukama n'akola obubonero mu makkati gaabwe ne be yakola e Misiri. Nabo emitima gyabwe ne gikyuka nga tebakyerabanga ab'e Misiri, nga beerabanga abalina eggwanga eryabwe, era nga bafumiitiriza ne bakuba ekifaananyi ne bakisiiga nga bali mu ggwanga lyabwe, nga batunuulira olugendo ne balupima bwe banaalutambula, nga si mu magezi gaabwe, mu maanyi gaabwe, wadde okutegeera kwabwe, naye nga Katonda mwene y'abatambuza, y'abalwanira, ate y'abatuusa, kubanga yali amanyiyo nga ne Musa tamanyiyo. Naye Musa ng'eddoboozi aliwulira, era eddoboozi ly'ebigambo ebyo Musa bye yawuliranga bye yatwaliranga abaana ba Isirayiri n'abibagamba, ebyo kyempita ekyambalo nti ne bambala ekintu ekirala, ne bafuuka abantu abalala, ne babeera abajjudde essuubi, nga bonna basanyufu, tebakyali nga bwe baali. Naye omulabe n'abateega nga batambulira mu buvumu bw'ebigambo ebyo, n'obona bye baalaba n'abibasuuza mu ddungu. Mukama n'abayisaako judgment, oba n'abawa ekibonerezo eky'obutatuuka mu nsi nsuubize, naye ne bafiira mu ddungu. Lwaki nsinzira ku kyatuuka ku baana ba Isirayiri mu ddungu n'ennyimirira okulabula bannayuganda bannange, naffe obutalemererwa butatuuka ku bisuubizo Katonda by'ayogedde ku ggwanga lyaffe. Anti Katonda yasisinkana Musa n'ayogera naye, n'amutuma akulembera abaana ba Isirayiri. Ye Katonda y'omu eyatandika okwogera n'eggwanga lino emyaka mingi emabega, n'olwaleero y'omu yakyayogera ate yatukunga, ate tayogedde bwogezi, naye n'okutulabula atulabudde nnyo. Era emirundi mingi ayogedde nti tekyayinza nate tugumiikiriza, kubanga tumulwisizza nnyo, n'abantu emmawanga bangi omulaba abazikiriza, abamu ababuzizza, ng'ate ffe bannayuganda ffe twalina okubataasa. Naye nga okutuuka ku ddala eribataasa twali tulina okuba nga tumaze okufiitinga mu kyambalo, nga tutegedde buli kyatugamba, twetegedde kye tuli, kyoyinza okugamba nga tutegedde okuyitibwa kwaffe mu bujjuvu, amakulu nga ffenna ng'eggwanga tufiitinze mu munagiro gw'okuyitibwa kwaffe. Ekigambo kino manto oba munagiro kikyawukana okusinziira ku kuyitibwa okuli ku muntu, ku bantu, ku minisitule oba eggwanga. Neero kangeze kukinyonyola mu kitegere. Kye bayita manto oba omunagiro kiva mu bigambo Katonda by'ayogera naawe oba nammwe ng'abantu Katonda b'ayitidde omulimu oba balonze ku lw'omulimu, era bwe muyimirira okubikola oba okuteeka mu nkola ebyo ebigambo by'abayitidde oba by'abagambye, Mukama ayongera okwanjuluza obunene n'obuziba bw'omulimu. Mu Luzungu kiwandiise mission. Bwe ngamba nti Mukama ayongera okwanjuluza obunene bw'omulimu n'obuziba, mu Luzungu twandikambye God continues to unfold or reveal the bigness of the work laid before you. Ekibuuzo, manto mujambala mutya oba omunagiro mugwambala mutya? Ebigambo Katonda byakozesa ng'ayogera eri omuntu oyo oba abantu oba minisitule oba eggwanga eryo, ebigambo ebyo biwamba emitima n'emmeeme z'abantu abo. Kati nga bwe kyali ku baana ba Isirayiri bwe baali batambula okuva e Misiri, wadde nga tebannaba ku bye baali balabye, Goseni ebeerayo omusana, eno n'ebeerayo ekizikiza, okubonaabona Mukama akuteeka eno n'obulumi eri n'aba nga bali mu ssanyu. Emitima gyabwe gyawambibwa, endowooza zaabwe n'endaba y'ebintu n'ekyuka, ne batambula obulamu
nga bamanyi kiki bali ku nsi ne maaso ga Katonda waabwe. Wano waliwo ebibuuzo bibiri. Bwe kiba abaana ba Isirayiri baali bamaze okutegeera kye bali ku magero ge baalaba e Misiri, ennyanja ne yeeyawula, ate ki ekyabaviirako okutya abantu bwe baagenda okuketta ne beeraba nga abatasaana, ng'ate olutalo si bwe baali balina oddulwana. Katonda yennyini yawula ennyanja ne yakola amagero gali, ye yalina okugoba amawanga ago bo nga bagatwala. Ekyokubiri, kale Mukama yayita Isirayiri, yayise Uganda. Naye okusinziira ku bisuubizo Mukama byayogedde eri eggwanga lino, ddala kituufu ffenna abakkiriza Kristo tumaze okubitegeera era bitukyusizaamu ndowooza n'endaba y'ebintu n'engeri gye tusalawo oba gye tukolamu ebintu mu buweereza. Okuddamu ebibuuzo ebyo, katusooke tusome ebyawandiikibwa bino kubala 14 tuva ku mirwa 20. Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde 21, naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu era ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama, kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi gino 10 ne batawulira ddoboozi lyange. 23, mazima tebaliraba nsi gye nalayirira bajjajja baabwe, so tewaliba ku abo abanyooma n'omu aligiraba. Tusome no 24, naye omuddu wange Kalebu, kubanga ye alina omwoyo omulala mu ye era ye angoberera ddala, oyo nimuleeta mu nsi gye yagendamu n'ezzadde lye lirigirya. Kantandike n'abaana ba Isirayiri. Ebyawandiikwa bye tusomye byava mu kamwa ka Mukama mwene nga nnyonnyola engeri gye yeraga gye bali n'abeera nabo, n'akakasa ye nti tebakyasobola kumbuusabuusa, tebalina kye bayinza kutya. Kye nsaba mumanye nti ku nsi nga tutambula obulamu buno, Sitaani buli waayita ne missoni ze asigalawo nga minzaani ya Mukama. Katonda bw'amala okwewa n'akola ebikulu n'ofuuka mujulizi we, aba ayagala okuwulira erinnya lyo nga lijulirwa ku lulwe ku ebyo by'obeera osisinkanye, kubanga kyawandiikibwa nti abeesiga Mukama bali ng'olusozi Sayuuni terujjulukuka. Naye ekigambo Sayuuni kitegeeza awali okubeerawo kwa Mukama oba abantu gye banoonya Mukama ne bamusisinkana ne baferoshipinga naye. Kitegeeza nti ku Katonda by'akoze mu maaso go by'olabye ng'omusinzi omwatula, mu kyonna ekinaakujjira mu maaso bw'onoosigala ng'okyamusinza okyamwatula, okubeerawo kwe mu masakati go oba wooli kujja kubeerera Sitaani olusozi amakulu nga tayinza kwambalira, kubanga ojja kuba oyambaddwa Katonda omukulu nnyini gunensi. Ne Sitaani kyakola kwe kukozesa obulimba obungi osobole okusuula ekigambo kya Mukama oba obwesigwa bw'olina mu Katonda entiisa ekwambale. Ate Mukama gano ge mazima, takolera wali kutya, kubanga buli lwotya oba omwambudde yennyini talina waasinziira kukuyamba wadde kutaasa. Ate obulimba bukulekesaawo ekigambo Mukama kye yakukuutidde n'okola kino eky'obulimba. Tusooke tusome sitole eno mu Bayibuli ejja tuyamba okutegeera kikyengezaako kunnyonnyola. Ssekabaka ekisooka essula 13 onyirwa 11. Awo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga mu Beseri, omu ku batabani be n'ajja n'amubuulira ebikolwa byonna omusajja wa Katonda bye yali akoledde mu Beseri. Ku lunaku olwo ebigambo byagambye kabaka nabyo ne babibuulira kitaabwe. 12. Kitaabwe n'abagamba nti kubo ki mwafulumidde? Awo batabani be nga balabye ekkubo lyafulumiddemu, omusajja wa Katonda eyava mu Yuda n'agamba batabani be nti munteekere amatandiko
ku ndogoyi awo ne bamuteekera amatandiko ku ndogoyi n'agyebagala. 14 n'agoberera omusajja wa Katonda n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera n'amugamba nti gwe musajja wa Katonda eyava mu Yuda? N'ayogera nti nze nzuuyo. 15 awo n'amugamba nti tuddeyo nange eka tulye ku kamere. 16 n'ayogera nti siyinza kuddayo naawe newankubadde okuyingira naawe, so siriire mmere so sinywere mazzi wamu naawe mu kifo kino. 17 kubanga nabuulirwa n'ekigambo kya Mukama nti tolya ku mmere so tonywerayo mazzi so tokyuka nate okudda mu kkubo mw'ofulumidde. Wulira 18 awo n'amugamba nti nange ndi nnabbi nga ggwe bw'oli, era malayika aŋŋambye n'ekigambo kya Mukama nti mukomyewo mu nnyumba yo alye ku mmere anywe amazzi, naye ng'amulimba. 19 awo n'addayo naye n'alira ku mmere mu nnyumba ye n'anywa amazzi. 2 awo olwatuuka nga batudde ku mmeeza ekigambo kya Mukama ne kimujjira nnabbi amukomezaawo. N'ayogerera waggulu eri omusajja wa Katonda eyava mu Yuda ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti kubanga ogaanye okuwulira akamwa ka Mukama so tokutte kiragiro Mukama Katonda wo kyakulagidde, naye n'okomawo era oliiridde ku mmere n'onywera amazzi mu kifo kyakugambyeko nti toliirayo ku mmere so tonywa mazzi, omulambo gwo tegulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo. 23 awo olwatuuka bwe yamala okulya ku mmere era ng'anywedde n'ateeka amatandiko ku ndogoyi ng'amuteekera nnabbi gw'akomezaawo. 24 awo ng'agenze empologoma n'emusanga mu kkubo n'emutta, omulambo gwe ne gusulibwa mu kkubo, endogoyi neeyimirira kumpi nagwo era n'empologoma neeyimirira kumpi n'omulambo. Kankomaawo ampuliriza, singa mbadde mbalabako twandibadde twebuuza ebibuuzo bino. Nnabbi omukadde ani yamuyita Mukama? Ate nnabbi omutono gwe baatuma ani yamuyita Mukama? Nnabbi omukadde aweereza ani? Mukama yamuyita. Ne nnabbi omuto bw'atyo. Ekibuuzo ekirala, Katonda akkiriza okulimba? Ansa nedda. Katonda akkiriza olukujjukujju n'obuyaaye? Ansa nedda. Ekigambo bulimba, lukujjukujju n'obuyaaye bye byali bijjudde mu nnabbi omukadde, era ebyo sitaani kwe yayimirira okutta missoni y'omunnabbi omuto. Nnabbi omukulu agenda okulimba nnabbi omuto ng'akimanyidde ddala nti ono alina omulimu Katonda gwe yamutuma n'ebyazza okwogera abimanyi nti bituufu, naye ng'anoonya bw'ateeka ekkomo ku kuyitibwa kwa nnabbi omuto. Ensobi emu nnabbi omuto gye yakola, yayogera byonna Mukama bye yamukuutira bye yalina okuteeka mu nkola oba okwekuuma. Bayibuli etugamba Yesu yayogera taata w'abalimba ye Sitaani. Okuva olubereberye tayogerangako mazima. Okuva edda buli ttwale lyabangako nnabbi Katonda gwe yateekayo. Katonda okutuma nnabbi omuto ajje eno okuva e Yuda kitegeeza nti oyo akamwa ke omulabe yali yakawamba nga kasobola okulimba n'okwogera ebitali bituufu. Era kiri evident, kikakasibwa ne Bayibuli ekyogedde nti n'amugamba nange ndi nnabbi, Mukama ŋŋambye nti mukomyewo alya akamere. Bayibuli egamba ng'amulimba. Kitegeeza nnabbi omukadde yali yaluzinga focus of the mission, nga wadde amanyiddwa nga nnabbi naye ekigendwa kya nnabbi nga kyamuvaako, ng'eyali amutuma kyamutuma. Obulimba tebwatandikiraawo n'obuyaaye bwonna bwe yakozesa ku nnabbi omuto, wabula ng'eyaweerezaako Mukama yali amanye ekyama ky'okuweereza Mukama n'ebikirimu. Mu bubaka obwasooka ndyoke nzizeeko buno bwe ngabana nammwe, nabagamba nti abaagenda 12 okuketta nga batambula ensi eyo
bayinza okuba baafuna ebirooto okwolesebwa oba okuwulira amaloboozi naye nga si ga Mukama. Nga kino kyentegeeza nti osanga gye baawummuliranga nga baloota ng'agasajja gazze nga gabatemaatema. Kati wakati mu kuloota okutemwatemwa Sitaani n'ayisawo eddoboozi nti temugeza ne mu linnya muno, bano abasajja b'amaanyi bantiisa bajja bazikiriza. Jjukira nabo okukkiriza Katonda n'okuva e Misiri baawuliranga ddoboozi lya Mukama. Nabagamba era mbagamba nti wakati awo ebbanga lye baamala nga bali mu kuketta ensi, kukwolesebwa n'ebirooto awamu n'eddobo n'amaloboozi, ate n'engeri gye baalaba enkomera ennene ennyo n'ebifuba by'abantu bye baalaba abaana ba Anaki n'agasajja gawa, ate bw'ogattako omulabe eyali amanyi obulungi missoni ya Mukama okuyita mu ggwanga eryo, kubanga Katonda yali yeeraga eri ensi zonna okwefunira ekitiibwa. Sitaani ng'akimanyi nti ye Katonda simuwangula, naye bano be nnina okukwata emitima gyabwe ngyonoone mbateekeko ekkomo, tebajja kutuuka mu nsi gy'abatwala. Abampuliriza kambagambe statement eno osanga eneebayamba okutegera kye ngezaako okunnyonnyola wano. Tugende ku birala. 2016 lwanaku lwa Mande zaali ssaawa nga 2 ez'okumakya. Wakati mu kusaba Mukama n'aŋŋamba ekigambo kino, yampita na linnya n'aŋŋamba, Kimuli, bwe mba naakolera omuntu mala mutuusa mu lusuku Getsimani, n'omwana wange gwe nabatuma okubafiirira abanunule, naye yawangulira mu lusuku Getsimani. Eyo nno mu lusuku Getsimani Yesu ng'akaseera katuuse nga buli kyagenda okuyitamu akifiiringa oba akiwulira ddala, gye yasabira essaala n'atuyana mu kifo ky'okutuyana entuyo n'atuyana omusaayi. Naye bino bye bigambo yayogera, n'agamba, Kitange, bwe kiba kiyinzika ekikompe kino kinzibweko, naye singa bwe njagala naye nga bw'oyagala. Katonda okutuma abakulu b'ebika, kubanga abantu Musa be yalonda okugenda okuketta ensi tebaali bano abato abawansi nedda. Mukama amugamba, londa abakulu mu bika be baatumibwa bagende baketta ensi. Amakulu abaali balina okwogera eri abantu okugumya emitima gyabwe, abaalaba ebikulu Katonda bye yakola, abo be baagenda okuketta ensi. Mukama n'abaganya balabeko n'amaaso gaabwe gye bagenda okusikira. Enkomera n'ekikula ky'abantu ng'ebifu ebinene, abantu abawanvu nga bajjudde entiisa. Oyo yali Getsimani wa abaana ba Isirayiri, kubanga babakudda bonna nga bakyayambadde omwoyo gwa Kalebu ne Joshua, baali bayingira buyingizi nsi. Nkiddamu, oyo yali Getsimani w'abantu abaagenda okuketta ensi, era abaasobola okuyita ebibuuzo baali 2 bokka, Joshua ne Kalebu. Abo be nabagamba nti baali bakyayambadde ekyambalo nga bye baalaba Mukama akola, bo nga baanyoomera ddala ekirala kyonna ekiri ku nsi, nga bamanyi byonna ebirala ebiri ku nsi biri wansi wa Mukama. Katonda yabinako obuyinza, naye bano baayambulwa, bo kasa baalaba n'amaaso gaabwe ne bambulwako ekyambalo ne bakomawo nga bali bwereere. Bw'oba oyagala okumanya essaala Yesu gye yasaba mu Getsimani, soma Matayo 26 ova ku 36 okutuuka ku 46. Ate mu Mako soma 14 okuva ku 32 okutuusa ku 42. Ate mu Lukka soma 22 ova ku 39 46. Naye nze ngenda kusomera mu Mako awalala ojja kutegeera kye ngenda okunnyonnyola. Nsoma mu Mako essula ya 14 onyirwa 32. Mpuliriza bulungi. Awo ne bajja mu kifo erinnya lyakyo Getsimani, n'agamba abayigiriza be nti, mutuule wano male okusaba. 33. N'atwala Petero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye, n'atanula okuwuniikirira n'okweraliikirira ennyo. 34. N'abagamba nti, emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda okunzita.
mubeere wano mutunule 35 n'atambulawo katono n'avunnama n'asaba obanga kiyinzika ekiseera kimuyiteko. Statement mugiwulidde, n'asaba ng'agamba nti oba kiyinzika Mukama ekiseera kimpiteko kimuyiteko. Kankiddemu Yesu yagamba bw'ati ng'asaba ti Mukama oba kiyinzika ekiseera kimpiteko. Olwo olunyiriri wa 35 36 n'asaba bw'ati Abba Kitange byonna biyinzika gy'oli, nziyaako ekikompe kino naye singa nze bwe njagala wabula ggwe bw'oyagala. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Kakati njagala muntegeere bulungi. Wali mu Maka asaba agamba nti bwe kiba kiyinzika ekiseera kino kimpiteko. Ekigambo kiseera kimirawo timing and season, ebiro n'ebiseera. Ebigambo ebyaddako bye yasaba bifaanagana bye yasaba mu Luka ne Matayo. Naye wano agamba ku lunyiriri lwa 35 oba kiyinzika ekiseera kino kimpiteko. Amakulu nti timing yo eno, ebiro byo bye wantegekera nze okutuukirizibwa n'ensi etuukirizibwe n'erinnya lyo lifune ekitiibwa nange ongulumize kimpiteko. Mbasaba bannayuganda bannange abampuliza nabagambye nti nze obubaka buno bwe ngabana nammwe kusigala nga tuli bazukufu, okutambula nga tuli focused ng'eggwanga eryayitibwa. Mu 2000 Mukama ayogera mpulira nange kibuusabuusa n'agamba Kimuli sitaani yali nange amanyi okubasinga. Omuntu yenna bw'aba tampadde nnyo bulamu bwe omulaba amulimba n'amukozesa ensobi. Mu bubaka obwayita nabagamba nti Mukama agamba Musa nti tuma abantu 12 bagende bakette ensi. Amakulu bwe bamala okulaba ebiriyo lipooti obagikomyawo obasimbule bagende basikire ensi. Kitegeeza nti byali biseera byennyini bya kuyingira nsi. It was the right time. It was God's ordained time for the Israelites to enter into the promised land. Kyoyinza okugamba nti ze zaali ennaku, ye yali wiiki, gwe gwali omwezi, gwe gwali omwaka. Gwe kuyonjako kimu nga babakomewe bati bakomewe ne lipooti nga bagamba kale bagambe basimbule bakulembedde bagabane ensi. Naye Yesu essala gye yasaba mu Maka 14:35 ng'agamba Kitaffe ali mu ggulu nti bwe kiba kisoboka kino ekiseera kimpiteko. Amakulu by'otegese okukola mu bino ebiseera biyitewo bigende oba bireme kutuukirira. Omulabe atubeera okumpi nga tuwulira Mukama ng'atulaga eby'okukola ako kaateega ateegaawo nti wano wenteekeddwa okulwanira bano bakole ensobi bayitibweko ebiro. Kankiddemu buli omu ku nsakkiriza Kristo era akozesebwa Katonda abaako ebiseera n'ebiro oba ennaku ze kutuukirizibwakwe. Naye mu kiseera ekyo ne bwe liba ggwanga kebe ministry omulabe ateegera mu kaseera ako mistakes ensobi zikolebwe. Ensobi ezo nga zikoleddwa omuntu asobole okuyitibwako ebiro nga tatuukiriziddwa. Bw'osoma okubala Numbers 14:23 Mukama wagambira nti mazima tebaliraba nsi gye nalayirira bajjajja baabwe so tewaliba ku abo abanyooma n'omu aligiraba. That was the judgment statement. Olwo Mukama nga amaze okusala omusango nti bano baganye tebagenda kulaba nsi eri. Lwaki? Kubanga akaseera mwe bajeemedde nga bulijjo bakola obujeemu naye kano we bakakoledde byebiro bye mbadde nsazeewo sirina birala bakulosinge bagende mu nsi gye nabasuubiza. Ekibuuzo kyabadde bwe kibanga abaana ba Isirayiri baali bamaze okulaba ebikulu Mukama byakoze kyava ku kyokulemererwa okukkiriza Katonda ate no bakulembera. Kino kye kimu ne Kristo. Yesu yalaba amaanyi ga Katonda n'akola ebyamagero ebitakoleka ng'ayambadde omubiri ali emmere alinga ffe. Ye ebyo ebyakolebwa wakati mu ye bye yayimirirako n'asaba essaala egamba nti singa bwe njagala naye nga bw'oyagala. Naye olw'okuba omubiri ogw'obuntu yagamba nti bwe kiba kiyinzika
ekiseera kimpiteko naye n'aziyiza ekyo nga bw'agamba singa bwenjagala wabula nga bw'oyagala. Omwoyo ogwali mu Yesu gulabikira mu Kalebu ne Joshua kubanga baayuza ebyambalo byabwe ekyali kiraga nti baali bakyayambadde ekyambalo eky'ebigambo bya Mukama ebyabatambuza okuva e Misiri. Bwenzira ku kibuuzo kye nabuuziza ku lwa Uganda nti ffenna bannayuganda okuva Mukama tandika okwogera ffenna tumanyi ekyo okukola tuli focused. Ekyamazima ffenna ng'abakkiriza naddala abalokole abatumiddwa erinnya lya Mukama tetuli focused ku ekyo Mukama kyatugamba. Naye mu Uganda bino Mukama abikoze. Ekitta abantu ekyali e Rwanda mu 1994 Sitaani yali akipanze kibeere Uganda. Mukama n'ayogera n'ekkanisa, ekkanisa n'esaba, Mukama n'akiziyiza ne kitaba Uganda. Sitaani n'agamba siviramu awo kangende nkikole e Rwanda. Tombuuza lwaki teyabula Rwanda naye amakulu na wano bannayuganda okuyimirira Mukama yayirabula. Kitegeeza Katonda n'ekyo yakitukuma bukuumi n'akituyisaako. Emirundi mingi abatujju bateralisiti bapanze nnyo okujja okubaako kye bakola e Uganda nga kya bulumi okuyiwa omusaayi. Mukama n'abalemesa nga baagala okwesasuza kubanga Uganda yatwala amagye ne gabakubira Somalia ne bateekayo ne gavumenti. Ekyo nno mirundi mingi Mukama akitugambanga emabega emyaka egiyise nti ku lw'okusaba kwammwe lino eggwanga enkwe nnyingi zembikudde abadde bapanga okukola obubi n'essibaganya nga Mukama akitugamba. Ng'oggyeko olukwe lwa 94 olw'okuyiwa omusaayi Sitaani asindise enkwe oba apanze enkwe nnyingi okuwamba eggwanga lino ditwala aliteekemu akatabanguko k'olutalo ayiwa omusaayi ng'ayagala kuziyiza kino Mukama kyatugamba. Mukama n'alemesa. Ate nga tukitegeerera ddala bw'otuulira kuno okulonda okwa 2021 omulabe Sitaani Mukama ng'atugambira ddala yasumulula ekiruyi n'akiyiwa mu bavubuka. Ekyo kyali kya buliwo nga teweetagisa kubuuza. Bagajambulanga abantu ne basuubira nti osanga ne gavumenti ekyabasobola. Ffe abaali mu mwoyo Mukama be yali aduumira yatugamba nti bwe mutayimirira ne bemusuubira nti balina emmundu tebajja kuyimirira kubanga ekyali kyewambye obwengula n'entiisa kyali kya mwoyo tekyali kya buntu. N'ekyo Mukama n'atuwa ensaba ne tukikuba ne tukijja mu bwengula ne tukiwangula. N'okulonda nga kuwedde Mukama n'atugamba nti bwe mwamaze okuwangula omulabe ne musirika omulabe yazzeemu n'afuna ssaddaaka n'asumulwa ekiruyi n'atuyingiza ennaku 40. Twatandika 23 yatugamba nga 16 February 2021 ne tukuba obwengula ne tugoba omulabe. Okuva olwo tebaddayo kwepanka kubanga omulabe yali atadde mu bwengula obukambwe ng'ayagala kubaako kyakola mu ggwanga ekiyiwa omusaayi. Mu Uganda omulabe Sitaani apanze nnyo enkwe okukozesa abakulembeze ab'enjawulo okulinyirira ekkanisa y'abalokole ogiremesa okusaba. Katonda n'akozesa omukulembeze w'oku ntiko n'entiisa ye n'ateeka covering ku kkanisa y'abalokole era tuyimiridde nga n'okutulaba tutya. Wabaddewo enkwe nnyingi okukyusa rugimu oba okukyusa abafuga naye nga si biro bya Mukama n'ebyo Mukama n'abiremesa. Abooluganda n'ebirala bingi etteeka ly'ebisiyaga jjuzi lye baasayininga. Kati ebyo byenjogedde ekkanisa y'abalokole mu Uganda yandibadde nga byonna ebimanyi biri ku fingertips ku ngalo zaabwe oba ku njala nti Katonda abikoledde eggwanga lino. Kitegeeza nti atukuuma. Naye olw'okuba nti twewaddeeyo nnyo kizibu abantu okumanya nti ebyo Katonda azze abikolera eggwanga lino. Lwaki ebyo mbyogedde? Ebyo mbyogedde okulaga nti naffe tulina obujulizi nga Katonda azze atukuuma akola ebikulu. Ng'ebyo bitumala okumukkiriza ku bujulizi n'obunnabbi n'ebisuubizo by'azze ayogera eri eggwanga lino. Naye kino kankyogere nnyinza okyerabira bwa nkyogedde wali simanyi nti mu byonna byonna nga Katonda akuwadde mission ng'eggwanga oba omuntu oba obuweereza omulaba ateega timing yakulinda kulaba akutawaanya atya okukulemesa akuyiseko timing obeera ejjajidi
kubanga buli mukama lw'abalina kyayagala okukola mu biseera bye ne kitakolebwa waliwo abafiirwa obulamu abadatuukirizibwa. Ekyo mukama kyeyavaako n'atugamba nti eggwanga lya Uganda liriko ekibi ky'obujeemu lwaki nti kubanga bye tulabanga basatanisiti kati abasaddaasi abantu ababi abo kati abaakulosinga naddala bano abali mu nnyimba ezo bwe ziti abavubuka abayiye omusaayi gw'abantu abakola saddaaka n'abantu abakutte bizinensi abo waliwo ebironga mukama abateeze ekkanisa singa ali egolokose n'esaba ng'ekigambo mukama kyeyogera ku ggwanga lino bandibadde olwaleero nga tebaweereza sitaani nga baweereza mukama kubanga mukama ali ajja kuwamba obwengula alemese omulamu okuwamba obulamu bwabwe. Mubaka buli nabagamba era nkizeemu n'embuno nti ebigambo Musa bye yayogera ebyo bye byazimba ekyambalo ekyayambalwa abaana ba Isirayiri. Ekyambalo ntegeeza nti ne bakyusa obulamu ne batambula nga bali bantu balala lwaki olw'ebigambo bye baawulira okuva mu kamwa ka Mukama. Nze no bulijjo mbagamba nti Mukama ffe twagenda okulokoka ng'eggwanga yaliyita dda era nga yayogera ne bannayuganda. Naye juzi wano mu 2020 nga COVID agenda maaso Mukama ayogera ekigambo kino ng'akingamba kimuli ebigambo byenkutuma obikolemu obubaka obuwa abantu lyeddagala erigenda okuwonya eggwanga lino. Muwulira nti ebigambo bye nayogera n'ebyenkyayogera byenkutuma ebyo lyeddagala erigenda okuwonya eggwanga lino. Amakulu bibagambe nnyo tokoowa bibaddirengamu bibategeeze ate obajjukizenga kubanga lyeddagala ligenda okuwonya eggwanga lino litya. Amakulu nti abagenda okuwulira ebigambo ebyo amaanyi agabiriko gagenda kutula mu mitima gyabwe gakyuse endowooza zaabwe bakkirize nti Uganda esobola okufuuka kyetali kati. Ng'oggyeko siteetimenti egye mbagambye nti ebigambo byenkulagira oba byenkutuma okugamba abaana b'eggwanga lino oba abantu b'eggwanga lino lyeddagala erigenda okuwonya eggwanga lino. Bwe yali atandika okuntuma yagamba nti zimba obubaka okuva ku bye nayogera n'ebyenjogera n'ebyenkyayogera obiwe bannayuganda nina omulembe gwe nnoonya benjagala okugatta emitima abagenda okunkolera omulimu. Nga bwe nabagamba mu bubaka obwasooka era nga bwe mbannyonnyodde nti ebigambo Mukama bye yatumanga Musa okubuulira abaana ba Isirayiri ebyo bye byawamba emmeeme zaabwe ebyawamba emitima gyabwe ne bakyusa mu ndowooza mu ndaba y'ebintu n'okusalawo ne batambula nga tebakyerabanga abaddu e Misiri era n'ebigambo by'Abamisiri byalinga bibajjolonga ebibanyooma tebaabissangako mwoyo kubanga baali bamaze okutegeera ki kye bali mu Katonda nga newankubadde baali bakyali mu Misiri naye nga beera bali mu nsi eri ensuubize banne Katonda oli nga bafuuse ekyo Mukama kye yali abategeddetekedde okubeera. Kubajjukira baatuuka ne babeera mu Misiri nga balina sitoole ya Yakobo engeri gye yajja ne jjajjaabwe Aburahamu n'ebisuubizo nga bakyabijjukira kubanga bw'osoma ebyawandiikibwa Yakobo abibabuulira ne Yusufu. Naye olw'okubonaabona n'emyaka emingi baalinga ababyerabidde naye olw'ekigambo kya Musa okuva mu kamwa ka Mukama baatuula ne batandika okujjukira okujja kwabwe ne beetegeera ki kye bali n'ebisuubizo okuva ku Aburahamu. Kakati ekyambalo ne kinywera manto y'okubeera first born eggwanga lya Mukama. Ensi zonna mwe zigenda okuweerwa omukisa manto oba omunagiro gw'okubeera ekyo ne guggumira ku bo. Emmeeme zaabwe n'obulamu bwabwe ne bubeera set okutambula ne Mukama bagende mu kisuubizo kyabwe. Byonna bye balaba Mukama akola e Misiri gwali bukakafu n'okunyweza emitima gyabwe. Okwo kw'ogattanga malayika eyabeeranga mu bo wakati waggulu empagi eyo emisana yabire yakire ekiro gubeera muliro oba ekitangaala. Okwo gattako ennyanja eyeeyawula mu makkati gaabwe ate n'ezikiriza Abamisiri. Okuva awo buli we baagenda baali bali mu kyambalo.
ensobi zonna ze baakola mu kwogera kwabwe kwonna bazikoleranga wakati mu kyambalo nga bakyambadde. Ezo zempita ensobi bw'osoma numbers oba kubala 14:23 Mukama kwe yasinzira n'abasalira omusango nti mmwe mwayambala ekyambalo ne mukijjaamu ne mutegeera ne manya kyendi temulira bansi gye nabasuubiza. Kakati nzize ku Uganda ffe kuba okusinziira nga bwe nnyonnyodde tewakyali kumu ayinza kugamba nti tannategeera kikyentegeeza na kweyambula kyambalo. Ebigambo bingi ebikulu Katonda byayogedde ku ggwanga lyaffe nga bisuubizo. Waliwo abaatusooka okubiwulira naddala ebyafuma 95 ne biteekebwa ne mu katabo. Ate Mukama twajja tubagamba nti yasooka na kubyogerera mu mawanga n'asisiikananga abantu mu mawanga. Mukama n'abagamba tingenda kosa eggwanga eryo Uganda mulembe ogusembayo okukomyawo ekitiibwa kyange. Okuva emirembe egyo nga ffe abamu tetulina kuzaalibwa n'okutuusa olwaleero tasirikanga n'olwaleero Mukama atugamba nti buno bwe budde ate buweddeyo. Newankubadde nga tewali kabonero kankukunala nti ng'ekkanisa ya Uganda yeetegese nnyo naye ye Mukama ayogedde. Ffe nga tumaze okulokoka naffe Mukama atubikkulidde awo n'atugamba ebigambo n'atuganya n'okutegeera ne tubabuulira amazima nti Isaaya yalagula kuyitibwa kw'eggwanga lino. Nze kamwa koogera nabagamba nti Musa ye yasooka okulagula nti Katonda alijja manto omunagiro ku Isirayiri n'agukwasa eggwanga eddala. Mukama n'atuuka n'atugamba nti eggwanga lyammwe Uganda naliyita era ligenda kubeera kyakulabirako modern nation. Ekyo ekigambo nakitegeera dda yali 2012. In fact nali nkulembedde ekyoto kyakusaba omusajja yali avudde Mbalala. Fakiti si Mbalala Kiruhura wakati nga amaze okunyonyola ebigambo ebyo mu kusaba kutwasaba nga yalwawo ku lusozi n'alabanga bendera za Uganda zeetoolodde ensi yonna. Ate n'alaba essaawa ennene ng'eri mu Uganda naye akalimi nga kayita mu nsi zonna. Mukama n'amugamba nti eryo ligenda kuba ggwanga lya kyakulabirako. Ekirikolebwanga mu ggwanga lino nga lituukiridde era kye kigenda okukolebwanga ne mu mawanga amakulu nti Uganda is a modern nation, ggwanga lya kyakulabirako. Ebyo bye bimu ku bigambo bye twabagabana nammwe mu 2020 nga mmaze okufuna instruction okuva mu kamwa ka Mukama nti buli kye nali njogedde ku ggwanga lino n'ebyenjogera kati bikolemu obubaka obwa bannayuganda. Njagala gatta mitima gyabwe bayimirire okunkolera omulimu. Mukama we yatubikkulira moto kikyetegeeza n'oluyimba lw'eggwanga n'atugamba nti yali mwoyo we eyavuga abaana b'eggwanga lino emyaka emabega nga tufuna obwetwaze. Ne bakola moto nga ffenna twewaayo mu mikono gye, ffenna okwewaayo mu mikono gye. Era n'oluyimba nga luyimirirawo nga siginikya ekinkumu nga kivunulwa nti twalayira nti yonna gye tunaagendanga gye tunaayimirira tunaasookanga okukola emisango gya Mukama oba tunaakolanga ebyo ebigulumiza ennya lya Mukama nga tetunnatuuka kutandika kukola byaffe oba n'obulamu bwaffe mu nsi yonna gye tunaayimiriranga bunaabanga bugulumiza Katonda nga bulaga ekitiibwa kya Mukama. Of course tetunaba kutambula bulamu obwo naye eyo endagaano kyekirayiro kye twalayira maaso ga Mukama neefuuka endagaano ne tugissaako n'ekinkumu nga tugamba nti o Uganda Mukama akuwanirire, nga kitegeeza Mukama awanirire nze awanirire ggwe. Kati Mukama atugamba nti njagala kunoonya bannayuganda abanaakola omulimu ng'ayagala tweyongere okubikkulwa ffenna tukitegeere tuyimirire mu kusaba nga tumunoonya ye atuyimirizaawo ebigambo ebituukire nga bwe yateesa. Oba nti okusaba kwe kwali kutuyingiza okulaba nga ekyeyiro kyaffe nga tukinywereramu ne tukitambuliramu. Era mu bujulizi obwo we nabategereza omukyala eyatuukira ku Miracle Center e Lubaga. Omukyala emyaka gye7 nga giggwako Mukama amusisinkana mu Amerika n'amugamba nti toddayo kusabira kintu kyonna, nina omulimu gwe nkuwa. Sabira eggwanga baliyita Uganda liri mu Africa mu buvanjuba. Eggwanga eryo ngenda ndikozesa omulembe ogusembayo linkomezewo ekitiibwa amawanga gonna. Era eggwanga eryo Uganda nditaddeko ekitiibwa kyange n'ekitiibwa kyange eky'omulembe ogusembayo nkituuziza mu ggwanga eryo. N'amugamba nti mmanyi byonna ebyo by'oyagala era nja bikola naye ggwe yimirira osabire eggwanga lyange Uganda lituukirizibwe. N'amugamba toleetanga nsonga ndala yonna, ggwe sabira Uganda. Omukyalo yawa obujulizi nti
oluusi yasabiranga ku birala nga tasabidde Uganda. Omwoyo omutukuvu n'amunenyezaawo n'amugamba nakugamba sabira Uganda yokka, ebibyo mbimanyi nja bikola. Ekiseera kyatuuka n'agamba Mukama nti nkusaba onzikirize ŋŋendeko mu ggwanga eryensabira. N'amugamba naye bwe ŋŋendanga sigenda kudda, njagala nzikibwe mu ggwanga eryo bwe ndifa, kubanga mwogenda okutuuza ekitiibwa kyo ate oŋŋambye ndisabire. Era wenjogerera kikakasibwa bulungi nti yafa n'azikibwa e Uganda. Bino bye bigambo byayogera nti bwe yatuuka ku Miracle Center yayogera nnyo ne bannayuganda bategeere ki Mukama kyagamba. Era n'abagamba nti Mukama yaŋŋambye muli bansingo nkakanyavu nti abayise ayogedde nammwe abalaze ng'abagadde temugolokosera mwagaana nti mwagala kukola byammwe. Era oluusi yatulikanga n'akaaba amaziga. Lwaki ebyo mbikomeza olwaleero njagadde balaga ebigambo ebyatwetera okwambala ekyambalo leero bannayuganda mwenna ababeera mu kusiiba n'okusaba nga tunoonya Mukama ku lw'eggwanga. Nabawa n'obujulizi obw'ombuulizi yali ava mu Ireland naye ng'azze Uganda Luweero ekyaki bagiyita Rural Evangel emyaka giyiseeko emabega. Yali ajja mu conference n'abawa obujulizi nti ng'akyali e Ireland yabuuza Mukama mu kusaba, Uganda mbagambe ki? Mpe ekigambo ky'e Uganda. Bwe mu kusaba okwo kwonna ng'anoonya Mukama olumu bw'aba awummudde n'alaba maapu y'ensi yonna, n'alaba Africa weeri, n'alaba Uganda weeri. Uganda weeri maapu yaayo nga nsale mu kituli ye maapu yaayo. Kinaaba omutima nga guvaagu ne gwesoseka mu kituli ekyo begwa eddoboozi limugamba eryo si ggwanga ng'amawanga amalala, ogwo mutima gwange, genda bagambe bagolokoke beetegeke bakole omulimu gwe nabayitira. Awo tuva ne tubagamba nti ffe tuli mutima gwa Mukama. Mujjukira nga mbanya obujulizi omusajja ono baamuwako obujulizi ng'ayogera nti yali ava Holland agenda Italy kubuulira njiri nga yalina empisa ey'okubuuza Mukama kigambo ki ky'abaabuulira buli gy'aba agenze. Wakati ng'anoonya ekigambo ky'agenda okubuulira Italy, Mukama amuwa ebirooto bisatu omulundi gumu. Kikino n'alaba maapu y'ensi yonna, n'alaba Africa weeri, n'alaba Uganda weeri. Kati nga mu kawanga kano Uganda maapu gyatatukangamu nga mulimu amasiga asatu, kuliko essepiti ennene gejjudde bukasooli bayita popcorn obutulika, ne butandika okutulika ne bubuna Africa yonna ne bubuna ensi yonna, nebeera njeruweti naye nga buvudde Uganda. Era naddamu n'alaba emigga rivers egirimu amazzi amalungi ennyo nga gisetinze ogiva mu Uganda nga giri ku border za Uganda ne gidduka omulundi gumu ne giyita mu Africa ne giyita mu nsi yonna, ensi ne jjula amazzi amalungi. Ate n'alaba omutima hati, omutima nga gujjudde maapu ya Uganda ne guvaamu obuswa ne butambuza oba ne buddusa omusaayi ne gubuna Africa yonna ne bweyongerayo ensi yonna ne buna omusaayi. Mukama n'amugamba nti togenda Italy, genda mu ggwanga eryo baliyita Uganda mu buvanjuba bwa Africa. Eryo eggwanga ngenda dikosa omulembe ogusembayo nga bw'olabye nkulaga abantu abo ab'eggwanga eryo bwe batyo bagenda okubuna ensi yonna nga bakomyawo ekitiibwa kyange. Kambongere bibiri njogere ebigambo emaliriza kuba ngenda kudda wano wennyini. Mujjukira ng'ambawo obujulizi bw'omupasito yava e Burundi. Pasito yagamba nti yasabira Burundi n'akoola Mukama alete revival okudda obujja mu Barundi. Wakati mu kusiiba n'okusaba Mukama n'amugamba nti va mu kusiiba weetegeke, nina eggwanga lye ŋŋenda okutwalamu olw'okusaba okwo. Omwami n'asuubira bamugenda mutwala Bulaaya, Amerika, Bungereza, agamba buli omu gy'asuubira. Aba ali awo n'afuna invitation okujja e Uganda. Bw'aba atuuse mu Uganda waabangawo omukyala eyakuŋŋaanyanga bannayuganda wali ekkololo ku kisaawe okusabira eggwanga lino nga tulyendenyeza. Ng'ali mu Uganda eddoboozi limugamba nti genda ekkololo ŋŋenda kwogera naawe. Eyamukyaza n'amutwala ekkololo. Baasanga bannayuganda abali bafukamidde nga bakoola Katonda asonyiwe eggwanga lino ebibi byalyo era aleeta okudda obujja mu mitima gy'abannayuganda. Mukama n'amugamba nti byonna by'obadde osabira okubeera e Burundi byonna abo boolaba be bagenda okubikola, abo be nalonda baani bannayuganda. Tera okubuuza ekibuuzo, Abarundi si bantu naye okulonda kw'okutandika ekyo kuli ku bannayuganda. Mujjukira omukyala gwe nabagamba yali businesswoman munnalwanda, yasuubulanga muno. Omukyala oyo n'afuna omukwano kuno naye omukwano yagufuna ku mukyala musumba. Sijja bagamba wa gye yafuna luli nakyogera.
olumu afuna invitation ng'ayitibwa gye Uganda akyale abawe omukisa mukubuulira mukyala wo Musumba n'amuyita ku kituuti n'amukwasa microphone ng'amaze omukwasa microphone omwoyo omutukuvu agenda mukyala Musumba nti oyo ali ku kituuti muno mwe muli omwami we era Mukama n'amulaga nti gwe ngenda omuwa n'omukyala ali ku kituuti bamugamba nti muno mw'oyimiridde mulimu bbaawo naye nga tannamugamba ebyo omukyala ono yasabanga Mukama amuwa omwami kati ng'akyali e Rwanda ng'asaba ng'olumu ekiro ng'amaze osaba Mukama n'amugamba nti ngenda kutwala mu ggwanga gye nsula gye mbeera mwe nsiiba eggwanga eryo nalironda nateekako ekitiibwa kyange gagga nnyo lya kitiibwa lya ntiisa gye ngenda okuwa omwami anaakuwasa omukyala yasuubira mawanga gali agag'ebbeeyi Amerika Bufalansa twatugende naye mu invitation gye mbanyonnyodde ng'ali ku kituuti we yeewuunyiza nti eggwanga Mukama lye yayogerako ery'ekitiibwa mwasula mwabeera lyeriro Uganda etunwa bwe riti ye namwe abampuliriza lwakuba tetunnayimirira bulungi kusaba tufiitinge mu kyambalo kyaffe eky'okuyitibwa mu manto Mukama kyatadde ku ggwanga lino naye nga buli kigambo Mukama kyayogedde ku Uganda kitufuule ekyo nga bwe yayogera naye mesagi yange yayogedde nnyo ku kweyambula ekyambalo kubanga nja kutandikira wano bino byentegeeza bannayuganda buli eyawulira ekigambo teggwanga lyayitibwa ng'owulidde obujulizi bukumala oba nze omuntu yenna yabukugamba togeza n'okkiriza omuntu yenna akwambula ekyambalo ky'okuva buli Mukama kyayogedde ku Uganda agenda kikola era agenda kituukiriza naye bw'onokkiriza emmeeme eyo okuva ku Mukama oba n'owaba okukola ebitali bya Bwakatonda ogenda kwambulwa ekyambalo naye ennaku ze tulimu omukono gwa Mukama guli mu kuyita naffe sitaani atutegedde ku kigambo ekiri missing our season sitaani ali mu kulwana okufa n'okuwona okulaba nga tusibwa season ya crossing kamalize n'obujulizi buno nja bubaddira bwe twamala ennaku 7 nawe tunalina omuntu nga tusaba Mukama n'ampa Luka 19:14 n'angamba kimuli okuva lw'omaze okukola endagaano n'eggwanga lino ng'okulembedde abantu njagala bannayuganda bawole ebibala waayita ennaku ntono nga wiikisi 2 eddoboozi ne lifuluma saaliwulira nze nti Mukama agambye tutuule tetubako tugenda wonna eriyo omuntu asobola okubala ebibala nga tagenda mu nnimiro kulima oba eriyo omuntu ayinza okuviisa amagoba nga tagenze kukola mulimu buli eyawulira okutiibwa kwa Uganda weebeereremu bwe nabagamba mutukkirizeeko 20% kinana mukiwe Mukama omulaba ali set okukozesa omuntu yenna nga bwe yakozesa nabbi omukadde n'azikiriza destiny ya nabbi omuto Mukama abawe omukisa wuliza obubaka buno buddemu ate saba emisana n'ekiro esimu 0773536547 Airtel 0753578886